yeetaaga ennyama ennungi ng'ekoleddwa bulungi era ng'eteekeddwateekeddwa ku mutindo ogwesigika totawana kutambula ekibuga Tawafik Butcher abasangibwa ku luguudo lwa Salaam okumpi ne Makindye Senior Secondary School okulira na Pearline Primary School ng'okkirira ku Charles City. Batunda ennyama ennungi ng'ate eri fresh. Weetaaga ya mikolo, weetaaga ya waka, ogyetaaga luddawa era mu bipimo kika ki. Bakubira essimu bajja gikutuusaako wonna w'ogyetaaze essaawa yonna. Okumanya ebisingawo kubira Tawafik Butcher ku nnamba eno ku 0752 23 89 33 oba 0774 73 45 Tawafik Butcher tweweeyo kuweereza essaawa 24. Omulabi wa Beg TV tukyagenda maaso n'okuweereza programu ezisinga okubeeza omulembe n'amawulire agasinga okubaaga omutindo ag'obwenkanya agatali mu kuwaayira. Ensonga lwaki abantu tubaleeta ne babyeyogerera baleme kwekwasa nti ekyo baataddewo katono, ebyo sinze nabyogedde. Tukyali mu programu yaffe Kinanjo Kyankimize. Atali musajja tagituulamu kubanga ebibuuzo bitera okubeera ebikambwe ennyo. Tuli ne Mukulu Kateregga. Mukulu Kateregga yali ssentebe wa district. Kaakati olwaleero ye Ssaabawadiisi w'ekibiina ekya JEEMA. Tugenda kubanga tuwayamu naye kubikwata ku kibiina kya JEEMA n'ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ku ludda olw'ebyobufuzi. Mukulu Kateregga sijja kuluyisaayo, njagala osooke obuuze ku bawuliriza n'abalabi ba Beg TV ate ntandika okusoya. Okusooka neebaza Mukama Katonda atuwadde omukisa guno okusinkanawo ku mpooza Beg TV. Nyakwebaza olw'okunoonya, nyakwebaza mwenna abakkiriza mu mazima n'obwenkanya mu mpisa ez'obuntubulamu ate n'obwegassi. Nyakwebaza buli muntu yenna alina kyakola okubeezaawo famire ye, okubeezaawo eggwanga laffe Uganda, naddala mu kaseera kano nga tulinga abatannaba kumanya wa wetulaga oluvannyuma lwa 2026. Tuli mu kiseera President Museveni mu nnaku ze ez'akawungeezi, naye tulabikanga bannayuganda abatannaba kumanya nti ennaku zimuweddeko. Twetaaga okukola ekisingako kye tukola bulijjo okulaba nti Uganda eva mu mikono gya President Museveni nedda mu mikono egy'omuntu anaasobola okubeera nga atambuza bannayuganda nga bali wamu ate nga takoze ebyo oba nga tajjidde mu kifaananyi ekyo President Museveni teyajjiramu. Mwami Kateregga, njagala kubuuza ekibuuzo kyange kigenda kubeera kimu. Lwaki olina obusungu naddala ku banno ab'oludda oluvuganya mu kiseera kino so nga mubadde mutambulira wamu? Kyolanda ekituufu nti nyina omuntu gwe nyinako obusungu oba nyina ekibiina nyinako obusungu mu byafaayo byaffe nga Justice Forum JEEMA era mu nnono yaffe tukolagana n'abantu bonna kasita babeera nga ebigendererwa tubigatta ebyokuleeta enkyukakyuka erimu obwenkanya, erimu ebyenfuna, erimu ebyenjigiriza, ebirimu empisa ate n'obwegassi obwaki obwawamu. Uganda egenze obuzibu tulina Uganda kwe kwagala ennyo ate ne tukyawa nnyo. Ebintu bino bibiri bya mutawaana. Bw'oyagala ennyo bw'otuuka okukyawa, bw'okyawa ennyo eggwanga olisula mu buzibu. Actually engeri President Museveni yafuna mukisa okujja okubeera president n'alwanira wano mu Buganda nga yeegiriisa nga bamukweka nga bamuwa emmere kubanga Abaganda oba abantu b'omu Central Region balina obusungu bungi nnyo ku gavumenti eyobote. Kakati obusungu obwo oluusi tebupima ki kyegenda kuzzibwako na ki kinaabaawo oluvannyuma lw'okukola kino kyokoze kyokoze. Nze ndi omu ku bannabyabufuzi abalina endowooza nti omuntu yenna asaana okugambibwako naddala ng'omwagala aleke kubeera ng'agwa mu nsobi. President Museveni atufuze emyaka 37 kati guno gwa 38 naye bozaayo olutambi weyatandika okulwana neweyatwalira obukulembeze n'okutuuka aba 96 abakulu Semwogere bamuveeko yali mwagalo wansi eno era nekyaloose obuloosi n'akijja akimiza abantu ekirooto kye ng'abantu bagatwala nti ebyo polisi.
twagala kuddamu kuzimba mukulembeze mu mbeera efaanagana bwetyo kuba kati President Museveni atuse mu biseera ebyokumalako okwe ng'omuntu ne bajja n'enteekateeka ng'egenda kuyamba ggwanga naye ng'eyawukana n'okulaba okwekwe naye ate n'omukisa ogwo okumutwala endaba ey'enjawulo ku gy'alina nagwo muzibu gwa kufuna kubanga bonna bamwetoolodde bamutya kakati bwe buzibu tulina ne mu opposition ti abantu baffe bagenze ne beeteekako olukomera ne beetwalya mu kifaananyi kyayatolwako meni tebagambwako tebawabulwa tebabuulirirwa kati ffe abantu abawansi abali eno tubakubira bukubizi mu ngalo situmanyi ki kifumba ekibeetoolodde awo kakati ffe abalaba ebyobufuzi era abegoberera era ababibaddemu kubanga saagalayo omuntu yenna ayagala kuŋŋamba nti kunjigiriza engeri yakuvuganyamu President Museveni nali nkyali nze mutonga nakava mu ssomero mu 96 nentandika okukwata ensawo ya Kibirige Mayanja mu kaseera ako abantu balowooza nti Mayanja fronti ya Museveni era ne bakuba kemiko ng'olwo abantu bonna beegattidde mu IPFC mwalimu Basimwogerere mwalimu Bongenzi ono yakafa Sesi Ogwalo n'abalala ffe tusigala wabweru wakyo kubanga twalaba nga ebirowoozo byaffe n'endaba yaffe ng'eyawukanamukko weewaawo nga twali mu kiti kyekimu ekyokwagala okukyusa obukulembeze bw'eggwanga naye ebbula ly'enjala teriyinza kundiisa kalimbo wa nkoko olw'okubeera nti wayita kalimbo ate wayita n'eggi ly'enkoko nsobola okunywa ku mazzi nembeerawo ate nenfuna olunaku olujja nendowooza kiki ekyogedde okubeera nga tukola mu kye muyita obusungu mulina abantu bemutayagala kubeera nga bawabulwa bemutayagala kugambako nze kambagambe ensi nabo benyini beetereze kubanga mbaagala mubonda bamu essuubi ery'okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lino bebaani abo wagambidde nti nyina obusungu kubo oteeka okubeera nga obamanyi seetaaga kujja wano kumpewo kugamba nti nyina obusungu ku idiriisa oba kukwani ekisookerwa kusiina busungu muntu yenna ngezaako kubalongoosa bulongoosa baleke kubeera nga yatolako meni mu ggwanga lyaffe Uganda kubanga bwe tunaatuuka okubakyawa mu maaso eyo tujja bakyawa nnyo ne bayise ettaka tusobola okubeera tubere nga tukola ki tuliyoolawo sitwagala nkiddamu kubeera namukulembeze nate emyaka 38 ane gijja mu maaso nga alinga ono abaddewo kyeyaloose kyalowoozezza mu buliri nga kyayagala kikole ki kitambulireko kyogamba bakulembeze betubadde tumanyi nti bagenda tuddira mu buyinza oba okukwata obuyinza abalowooza nti bebalina okukwata obuyinza bw'eggwanga lino tebagambwako tebawabulu bannakyemalira bwebanga oli munnamawulire era ng'obugobererera ebiri mu byobufuzi bw'eggwanga lino ekyo kimanyi bulungi tewaliiwo abamu ku bo temuyinza kwebuuza ate nga opposition bweti bwebadde emyaka 2 ejya Haji alagidde egyayita Haji alagidde egyayita Sebagala ayina byalagira ne bireeta byebaleeta nabo be batubadde batambuza ekintu Haji alagidde yalagira bawe Besigye akalulu ne bakamuwa kakati kyova olaba nti n'ekibiina kyajjamu okutabanguka ne wabaawo front 2 ekyo FDC yes nga bano bali eri nabano bali najja nankumbya balala katonga kama enkwatagana parliament ne headquarters zabulawo era bogenda mpola n'oyogeraganya n'abamu ku bo bagamba nti abakulu tebagambwa abakulu tebakola ki nga abakulu banyoomoola n'okutyoboola abo abali mu parliament kyova olaba nti nankana abantu badde bagenda bakola ki bafuluma tulowooza nti kintu tusobola kukireka nekitambula nekiva ku generation nekidda ne ku generation ki endala Besigye Lukwago Kyagulanyi n'abalala tebagambwako sinaba kwogera mannya lya muntu batule katonga sinaba kwogera nnya lya muntu ebyo nga bw'oli munnamawulire tewokuba nga naawe omanyi kyewaze okumbuuzaako era nkyanya okuyisa amannya g'abantu mu kamwa kange naye njogerera generale ku byobufuzi nga bwebimiridde nga bwebimiridde olwaleero ekibiina kya JEEMA kiyimiriddewa mu nsonga eno kubanga bulijjo mutambula ne bannamu gwe Ssaabawadiisi w'ekibiina
bakuyita tebakuyita ekibiina bakiyita tebakiyita JEEMA teyayitibwa Katonga era situwayitibwa mu kusaba essaala n'ebirala ebibadde bikola ki bigenda mu maaso naye nga saagala kubalowooleza bayinza okuba nga balina ensonga zaabwe naye naffe tulina ezaffe zetulowooza ziyinza okuba nga zizaavaako embeera efaanagana ensonga ki ezo gwe zolowooza ng'omukulembeze engeri gye tulabamu ensonga juzi mwalaba omu ku bakulu ng'ali obweru w'eggwanga ng'ayogera alengezza abakulembeze abali mu palamenti ya Uganda abava ne mu kibiina kye ffe nga ba moralist twakisangamu obuzibu era ne tumwandiikira nga tumugamba ajjulule mu ebyo byeyogera kubanga one birengeza abakulembeze banne two bireetera abantu ababaddewaddeyo obudde bwabwe n'amaanyi gaabwe okubaako ne kyebakola okuggwamu amaanyi 3 bireetera gwe kennyini nnyini nannyini kulembera bantu okubeera nga obeemalako kakati ffe tulowooza nti omuntu ayagala okuleeta enkyukakyuka tateekeddwa kusa era bw'ogenda nagenda ku palamenti nga ngenze ku nsonga zange naye bonna ababaka okuva erudde n'eryo baali bayozayoza JEEMA olw'ebbaluwa eyo gyekola ki yewandiika ekitegeeza nti nno abantu bafe abo bafa kisiiri nga tebasobola okubeera nga boogera kakati nze kwe kuvaayo nfuke eddoboozi lyabwe omukulu oba oli awo asobola okubeera nga alongoosa naye omanyi ekizibu kyotuwadde oyogera mukulu omukulu wamuwandiikira n'ebbaluwa abantu banayawula batya nti mukulu gundi ate ogenda kusigala nawe ng'oli mutiitiizi andika ebbaluwa byakyuka nawandika ebbaluwa ndoza yayongera kusajjula mbeera ebbaluwa lyasajjuka busajjuusi ndo nekituuka n'okubeera nga embeera eno gye mulabamu gye mulowooza nti JEEMA sitwagira Katonga. By the way, JEEMA is very tolerant. Mu 1996 twagenda okunoonya emikono egy'okusemba kandidature ya President Bige Mayanja etuuka erukungiri omukulu omu by then ndozali political commissar najja n'agamba nti wano wagenda kubeera nominating candidate omu yekka era yeyo Kaguta Museveni n'ekiseera kyatuuka nga tuli naye ne tukola naye era ensonga esujijjanga yokugimukola nga tumukola ki n'olwekyo ffe ensonga ez'okutereza eggwanga ne bw'oba badde mu byotya eggulo bw'olokoka n'olaga ebikolwa ebirungi tutambula naawe ne bw'oba ogambye kubeera mukulembeze waffe era tukukkiriza otegeera era mu bibiina byonna ebiri wano JEEMA yokka yali tuula mu National Delegates Conference n'ayisa resolution okuwagira NUP presidential candidate wa NUP saawulirayo kibiina kirala kyonna kyakola nsonga eyo naye kimaga nti tulinamu okutya nti kubanga abantu obululu bwe buggwa era omukulu Kyagulanyi ajjako wano ne mugamba nti bino byolabye tebikulimba ne muwe ekyokulabirako ntwaliko embaale mu 1996 nga Mayanja anoonya akalulu ne tuba n'abantu ng'omuntu asembera eri omulengera nga munyeera naye akalulu kagenda okuggwa nga tulina 2.5%. Nemugamba nti weetaaga okuddayo n'otuuza amajeego kubanga tugenda okugenda mu kalulu kano nga atandise okuteekawo enkola eyinza okwawula mu magye n'agamba nti you are either with us or you risk our support. Otegeera awo kaali kabonera kantiisa nti omuntu ono kubayo twali mu people power buli muntu yajjanga bwe yajja okuva mu NRM okuva mu DP okuva luddawa ffenna nga tulina ekigendererwa era ye omukulu n'atugamba nti bw'oba ozizze wano ebyekibiina kyo bireka ku luki ku gate ne kakati oluvannyuma lw'okutondawo ekibiina agamba nti you are either with us or you risk oba tolina njawulo na mu 1995 bwe bakola ssemateeka ono gwe tutambuliramu kaakati NRM yadikalinga LCs 1 zonna okubeera their first unit ku kyalo kati n'olwekyo nze tulabamu okutya okwetaaga ebyetaaga okubeera nga birongosebwa naye ate
njagala kugamba abakulu bonna nti obukulembeze bubanga bwagala bulina entondo n'arrogance. Kasita okulembeza arrogance obukulembeze buba bukuvuddeko. Masannyalaze gagenda. Obukulembeze buba bukuvuddeko. Olwaleero bwenkya kisobola okutwala mwakadde naye oyinza okwesanga nga embeera tekutambudde nga byakola ki nga bwe yali. N'ekyo njagala kukubiriza bonna abantu abali abaagala enkyukakyuka mu ggwanga lino nti weetaagawo okuddamu okwekola evaluation to ourselves. Ogambye nti ebimu ku byaleetedde JEEMA ng'ekibiina obuzibu bibiina binnaabyo okutandika okukiwalana oba okukyesamba kugamba ku bakulembeze n'otuuka n'obbawandiikira n'ebbaluwa ng'omusajja mukulu ne batuuka ne batakuyita mu nteekateeka zonna. Kati JEEMA eyimiriddewa? No, JEEMA as we speak now kubanga enkolagana yaffe ebiseera ebisinga ebadde nnyo ku kulonda ng'ebibiina twalayinga nabyo mu kulonda. Naye kati bwe tuli tuzimba JEEMA ng'ekibiina kifune emirandira wansi bwanaabaawo cooperation mu elections ekyo kinaatuweebwa delegates conference egenda okutuula omwaka okukola ki ogujja. Naye kati ffe nga baddukanya ekibiina focus yaffe eri kuzimba kibiina na ku identifying abo abanayimirawo ku lwakyo mu kulonda okukola ki okujja okwa 2026. Era tuli nnyo enthusiastic kubeera nga twanukula invitation ne bebezze okugenda mu bintu ebifaanagana ng'ebyo byakoze eki ebyabaddewo kubanga kati amaanyi gaffe n'okulaba kwaffe twagala kubeera nga tuzimba ekibiina ekiri ggulugulu. JEEMA mikago efunyeemu oba tefunyeemu? Ekyamazima emikago gyonna tufunyeemuko naye nga si kitwali tusuubira kubanga akalulu bwe mumala okukola omukago nga bwe twalina mu IPC ne tutambuza tugamba nti Kano Kizza Besigye president waffe era gwe tunoonyeza akalulu. Bwe tutuuka mu kalulu kennyini okanoonya bye mwateesaako mu ndagaano ogenda okulaba nga bigenze bisanguka mpolampola nga abantu bakulembeza n'okusukkulumya oyo abakutte bendera ne beerabira bano abalala bajja mu cooperation. Era kyova olaba nti wabaawo nnyo emirundi mingi mu nteeseganya zino ga nti kakati gundi wanaaba atadde kitujja kuteekawo gundi wanaaba akoze tetujja kukola ki naye bituuka mu kalulu mu nomination ogenda okuwulira nga bonna banominatinze. Kakati nekiwa ne candidate obuzibu okutuuka mu kiseera ky'okunoonya kalulu ng'akaluubirirwa naye olwokuba naye alina gy'ava n'asalawo oluusi okusoosowaza abo abava yo gyakola ki mu kibiina gyakola ki gy'ava. Naye ndowooza nti mu kaseera kano bwe tuba twagala cooperation teteekeddwa kubeera nga etunuulira positions. Era kyova olaba nti bino ebimu nze nabisekeredde nga ab'emu kibiina abamu abali mu bibiina ebyo byegasse ng'ate batandise okulaga nga boogereza ebifo ebimu nga bikyalimu abakoze eki ababituddemu ate nga ne mukago mweguli. Kakati ekyo nakyo kikyusa focus ey'okutunuulira kiri ekyegendero ekyawaggulu ekyokuleeta enkyukakyuka. Abantu batandika okutunuulira positions ez'enjawulo. Ndowooza mu Kampala mukiraba genda n'owulira omuloodi nga waali ng'ate owulira bali mu mukago kakati ate ng'owulira mulyannyama naye ng'ayogera kyokka wa nuupu. Kikulaga nti okusunsula bwe kulituuka mukago gulisalawo nti then bwe kiba nga okusunsula kuli maaso kati bandibadde ng'abantu abayingidde mu mukago mu kiseera kino babagamba nti emimwa mugiteekeko gamba ku bigambo bya positions ezaki ez'enjawulo. Kati kisigala nga kitulowozesa nti abantu mu mukago bagunoonyamu position ku maintaininga status quo
so sikujjawo government eno. Omukago katinga bannabyabufuzi kuva 9 mu mukago oli mu byabufuzi bonna obalabye kwabo bonna tekuli gwetalabangako. Omukago guno gunaatuuka 226 tegutuuke abikati si abeera omusi. Gupimira ku results ezavuddeyo ku ekyo ekyalangiriddwa ku lunaku olwokuna okubeera nga kikolebwa. Bwe kiba nga kyali successful nga kyavuddeyo omukago gujja kutambula gubeewo. Bwe ginaabeera nga tekyawudde successful omukago guyinza okufiira mu zzaaliro, bayinza okugutuulira ne gufiira mu zzaaliro. Naye byolabako bikulaga nti omukago guyinza obutatambula ng'abantu batandise okugujubanira ebifo. Nze ngenda okubeera kino nze kino nze kiri temuyinza certainly temusobola kutambula kubanga amagye gaba gatunulidde eno n'eri. Ekimu ku bintu byetteeka okwegomba n'okuyiga ku magye ye discipline. Bwe babawa command oba gwe kunyiza ego you have to implement it. Ate bano bonna bakuba okubiki salute. Naye mu byobufuzi byaffe enteekateeka eyo teriimu. Mutuula mu lukiiko ne muvaamu nga mukanyiza ku kintu olifulaga nti oloza ebyo binaakola ffe tujja kubiwuliriza ebyo tujja kukola. Awo tuli olwaleero wetulaba n'olwekyo ffe twagambidde nga JEEMA katusooke tunyweze. Tunaba tunywezezza oba nga bantu batutegedde mu district 5 ku district 145 ezo mwe tunaakolera omulimu. Abantu kuba nasinzira mu biseera ebijja mu maaso ne bagamba nti bano bebaali abantu abatuufu. Abasajja tebaabayise mwaleeta n'etteeka eri ekibiina kyammwe mubaka wammwe omugo muyina yaleeta etteeka eri abamuli balowooza nti oba oliawo libadde lijja kunyigiriza abantu so nga linyigiriza baani kyekyo tekyaleeta obuzibu. Kisoboka okusinza nti abamu kubali mu byobufuzi balowooza nti nno etteeka eryo okujja kwalyo lijja kubalemesa okubaako nebyebakola byebafuna okuva mu bazungu ne mu bantu abalala. Naye ffe nga tunalowooza ku muluzungu nakulowooza kubiri wabweru ensalosawo za Uganda tusobola kulowooza ku muntu wa Uganda. Buzibu ki bwe tuyinza okufuna ng'etteeka lino kiribadde oba nga teriteekeddwa mu nkola. Already tulina okusoomoozebwa amasomero gaffe nga galumbibwa abantu ab'ebisiyaga bataddemu literature bataddemu ensimbi. Kakati bwe tubeera nga situvuddeeyo tuyisobola okumaliriza nga tufiiriddwa abaana baffe ng'ensi tugisiibudde nga nakiri kye tuba tutwanira okubeera nga tukitwala nga tekikyalina amakulu. Kubanga bwe mubeera nti mulesa abantu ne babakozesa bonna ne batandika kubeera nga beesiba nnappi n'abantu abanaatula mu nkiiko zammwe mujja kuba temubalina tebasobola kubaako na mulimu gwe baggusa. First of all they lose self confidence ne bafuuka ekisekererwa era enkomerera byonna ne babeera nga bafuuka ekitakola ekitagasa. Tetujja kusukkawo awo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutugoberera ku Beg TV mugende mu maaso n'okusubscribing ate n'okuwuliriza amagezi agabaweebwa. Mukulu Kateregga agambye kuva 9 mu mukaaga ali ne bannabyabufuzi abategeera bwakugamba nti nze mbazze ebbali bw'oteekayo engalabi bajja gikuba. Mwebale nnyo mwebalire ddala.